الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera tumusabe asokusasira n'emirembe era ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Balamira mwenna abalayi baffe abalungi tubeere nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okutya Katonda fahiya wasiyatullah, kyekiraamo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyalamira nakyo jamiu khalqihi, ebitonde bye byonna. Tuli mu mwezi ogwa Ramadan, omwezi ogw'ebbeeyi, omwezi ogw'enkizo, omwezi ogw'abanene, kubanga nagwo mwezi munene ddala ku kalenda yaffe ey'Obusiraamu. Olwaleero tukubiriziddwa era tuzze tukubirizibwa okubeera nti twogera ebigambo ebirungi n'okukola ebikolwa ebirungi ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala era ebitusembeza gyali. Omuntu yenna asembera eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mirimo gyonna gy'aba akoze gya sunna, Allah subhanahu wa ta'ala amuwaamu empeera ezenkanankana n'omulimo ogw'obwetteeka. Tuli mu mwezi ogw'enkizo nga bwe tukimanyi, nga basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim bakolerangamu nnyo emirimu emirungi okugezaako okugobaagobako kwabo abatukulembera abalongoofu, tusobole otutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba mu hadisi emanyikiddwa obulungi, a'maru ummati, emyaka gy'abantu b'omulembe gwange guno, ma baina 60 wa 70, gijja kubeera wakati w'emyaka 60 n'ensanvu. Obuwangaazi obw'abantu abasinga obungi mu mulembe guno gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bagenda kuwangaalira wakati w'emyaka 60 n'ensanvu oyo aba asoolobyemuko. Tuyina iddatu riwayat eza hadith ez'enjawulo ezize zitubuulira ye yennyini Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam emyaka kwe yafiira. Riwaya zigamba 63, endala zigamba 67, ndala kutandikira zitambulira ddala 72, naye yasinga okwatiikirira nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yafiira ku myaka 63. Wekibanga ye kwatu ku ye yennyini nabbi w'omulembe guno yafiira ku 63, kati olwo gwe ali eyo nange, kitegeeza obuwangaazi bw'oyina, emyaka 4 gw'oyina, emyaka 3, emyaka 2, n'okukkirira ddala wansi emyaka 5, emyaka 7, 10, gyonna gy'oyina gy'emyaka gy'olina okukoleramu eby'amakulu, gy'olina okukoleramu ebinene ebigenda okutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli nno ku bantu ab'okumwanjo. Ebyo nno we byatuuka ku mulembe gwaffe guno, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kyava tatulekerera, kyeyava atubeererawo fe abantu b'omulembe gwe, n'atugamba nti tewali kirungi kyonna nga kitusembeza mu kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako nga yakitubuulira, era tewali kibi kyonna nga kigenda kututeeka mu katyabaga kitutuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tatusiimye, nga atusunguwalidde okuggyako nga yakitwekesa. Era n'ajja mu ahadithi ez'enjawulo ng'atubuulirira nti abantu b'omulembe gwange mutambule weemuti, mutambule weemuti, oba mwandibedde nti mutambula weemuti musobole okubeera abantu abalungi. Ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala kyekigendererwa kyaffe ffenna.
ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala yempeera Allah gyasiima nayo ebitonde bye ebiwangadde obulungi ebyeyisiza obulungi mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yempeera gyasasula nayo ebitonde bye. Abatukulembera bakadde baffe bwe batuukanga mu mwezi guno ogwa Ramadan bayitirizanga nnyo okukola buli kisoboka okubeera nti basembera, bagatta enkolagana yaabwe, basika enkolagana yaabwe ne babeera nti baginyweza wakati waabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bafangayo nnyo okubeera nti banyweza enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusinkana ng'abasiimi. Njagala okubeera nti olwaleero twongera okugatta ku bigambo bye baayogeranga mu mwezi guno ogwa Ramadan. Tuyina adhkar ze tujja tusoma n'abawalimu bazze bazoogerako ebigambo bingi ze tutera okusoma baada sala naddala mu mwezi guno ogwa Ramadan. Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. N'endala ezigenderako naye olwaleero mukkirize twogere ku bigambo ebibiri ebyo nno twabireetanga nnyo mu swala zino, salatu tarawih, eswala ze tusaala ekiro. Bigambo bikulu, ebigambo byonna ebikulu byogerwa bakulu, ebigambo ebinene lubeerera bitera kubeera nti byogerwa banene. Allah waffe omulungi subhanahu wa ta'ala yayogera ekigambo subhana mu Qur'an emirundi mingi, naye nga mujjo ekigambo subhana Allah subhanahu wa ta'ala yakikozesanga ku nsonga ennene ekyokulabirako. Yagamba mu suratul Isra bwe yali ayogera ku lugendo lw'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, olugendo lwe okuva e Makka okugenda mu ggulu okubeera nti anona essola. Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa ekigambo nti subhana alladhi asra bi'abdihi, yakutandika okutunyumiza n'ekigambo subhana alladhi asra bi'abdihi, yetendereza ne yesabbaha okubeera nti atandika okwogera ku nsonga ennene ey'olugendo lwa Isra'i wal Mi'raj, yakozesa ekigambo subhanak. Bakadde baffe batuukanga mu mwezi guno ogwa Ramadan bayogeranga ebigambo ebyo okugezaako okulaba nti basembera nabyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti kalimatani, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba nti ebigambo bibiri, ebigambo ebyo ebibiri khafifatani ala lisan, biwewuka nnyo ku lulimi lw'omuntu singa aba abyogedde, olulimi biyitako nga biwewufu, naye thaqilatani fil mizan, bizitowa nnyo ku minzan ey'emirimu emirungi egy'omwana Adamu. Habibatani ila arrahman, ebigambo ebyo byagalwa nnyo ila arrahman, eri Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa ekingi. Ebigambo ebyo bye biriwa? Yagamba nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ebigambo ebyo bitono, biwewuka ku lulimi, naye ng'ate binene nnyo ku minzaani y'emirimu emirungi egy'omwana Adamu. Mu hadithi mbaddemu ekigambo ekigamba nti habibatani ila arrahman, byagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, yakozesa erinnya lye erya Rahman.
eryekisa ekingi. Allah subhanahu wa ta'ala wa kisa, rahimun rahman yeye nyini yekisa. Allah subhanahu wa ta'ala ekisa kye kyabuna buli kintu kyonna, ekisa kye kyabuutikira buli kintu kyonna. Ate nga tutuuka mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan, mwezi gwa kisa kya Katonda, bakadde baffe ne babeera nti ebigambo ebyo engeri gye bizitowa ennyo ku minzaani y'emirimu emirungi egy'omwana Adamu, ne babeera nti babituteeramu adhikaari zaffe, tubeere nti tubireeta nga tumaze eswala zaffe. Omuntu ono owa bulijjo oba omusiraamu ono owa bulijjo asobole aleme kufiirwa mpeera nyingi ziri kwogera bigambo bino naddala mu mwezi ogwa Ramadan. Naye bwe tuzze tuva ku bigambo bino tutuuse ku mulembe nga n'abantu tebakyamanyi nkizo yabyo, tebakyamanyi bunene bwabyo, tebakyamanyi kiro ze bizitowa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumaliriza nga abantu tebakyabireeta, tumaliriza abantu tebakyabisoma, tumaliriza nga tufiiriza olw'ensomesa y'abannaffe emu, nga tufiiriza abantu abasinga obulungi n'okufunamu mu mwezi gwa Ramadan. Ekyeyongera ku ebyo oba ekisobola okunywezaawo ebigambo ebyo ya hadith ya Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, eri Muslim ne mu Bukhari ojja kubeera nti ogisangayo, naye Muslim eri ku hadith namba ya 2733 nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atugamba, Abu Dharr al-Ghifari atunyumiza n'atugamba nti anna Rasulallah, mazima omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, su'ila yabuuzibwa olunaku lumu, ayil kalaamu afdal, bigambo ki ebisinga okubeera nti bya bbeeyi, bigambo ki ebisinga okubeera nti bya nkizo, bigambo ki ebisinga okubeera nti bya njawulo. N'agamba qaal, ebigambo ebisinga okubeera eby'ebbeeyi mastafaahu Allahu lilmalaika, bye bigambo Allah subhanahu wa ta'ala byalondeddeyo malayika ze ennungi zibeere nga zibikozesa, aw liibadihi, oba ebigambo ebisinga okubeera ebirungi bye bigambo nga Allah yennyini yabirondeddeyo ebitonde bye abaddu be babeere nti babikozesa okubeera nti bamutendereza nabyo. Mu bigambo bye yayogera yagamba nti ebigambo ebisinga okubeera ebirungi yagamba nti subhanallahi wa bihamdihi, kyekigambo Allah subhanahu wa ta'ala yennyini kyeyabeera nti istafaahu Allahu limalaikatihi, yakirondera bamalayika be, waliibadihi, ne abaddu be abasinga okubeera ab'okumwanjo babeere nti bakikozesa. Tekikomaawo, kigendera ddala mu hadithi endala era ya Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, naye eri Muslim, egendera ddala eyegatta ku kigambo kiri. Mu riwaaya endala agamba nti ala ukhbiruka bi ahabbil kalaami ila Allah, nkubuulireyo ekigambo oba ebigambo nga bye bisinga okubeera nti byagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nti Allah subhanahu wa ta'ala abyagala nnyo okubiraba nga bivudde mu muddu we nga yabyogera. Qultu ya Rasulallah, Abu Dharr naddamu n'amugamba nti ya Rasulallah, qultu bala ya Rasulallah, akhbirni bi ahabbil kalaami ila Allah, mbuulira ebigambo ebyo ebisinga okwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, n'ayogera ebigambo bino, n'amugamba nti inna ahabbal kalaami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi. Eyo riwaaya ndala era eri wansi weri gye tusoose okubeera nti tusoma.
ekigambo ekyo nga kiina kilos nyingi nnyo, kizitowa ma baina samai wal ard, ebyenkanankana wakati w'ensi n'eggulu. Singa omuntu aba akyogedde nga kiyise ku lulimi lwe, Allah subhanahu wa ta'ala obuzito bw'ekigambo ekyo bw'ateeka ku minzaani y'emirimu gye emirungi. Nga tumaliriza tugende na kino hadithi ya Abdullahi ibuni al-Umar radiyallahu ta'ala anhu. Abdullahi ibn Umar yabeera nga atunyumiza mu hadith eri mu Ihya'i al-Iraqi, kitabo bakiyita Ihya'i al-Iraqi. Hadithi ya namba ojja kugisanga ku namba ya 396. Isnaduhu sahih, olujegere lwayo lutuufu ddala. Anna Nuh, nti nabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyali ayitibwa Nuhu alayhi salatu wassalam, yabeera nti agamba abaana be, we yali abuulirira abaana be nabbi wa Allah Nuhu alayhi salatu wassalam, yabasibirira ebigambo bingi, naye yabeera nga mbi yabagamba yabasibirira ekigambo la ilaha illallah. Ekigambo ekyo la ilaha illallah, nti tewali kisinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Nabeera nti yabagamba wa subhanallahi wa bihamdihi, ekigambo ekyokubiri kye yasibirira abaana be yabasibirira subhanallahi wa bihamdihi. Nayongerako ekigamba nti fa innaha, ekigambo ekyo subhanallahi wa bihamdihi, olw'ensonga nti fa innaha salatu kulli shay'in, ye swala oba kwe kutendereza kwa buli kintu kyonna. Wa biha yurzaku al-abd au wa biha yurzaku al-khalq, era ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzirira okubeera nti agabirira ebitonde bye ebirungi. Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyomala nga omutendereza ne bunene bw'ekigambo ekyo nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, ebigambo ebyo biha yurzaku al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala kwagabiririra ebitonde bye. Hadithi esembayo gyenjagadde okubeera nti twesibirira nayo mu mwezi guno ogwa Ramadan, ku bigambo ebyo bibiri byokka bye tutambuliddeko olwaleero, hadithi ya Talha ibn Ubaidillahi nga tusibirira okubeera nti tukozesa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, biwewuka nnyo ku lulimi lwaffe, ate bizitowa nnyo ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi, ate byagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala singa omuntu aba abikoleddeko. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atugasa nabyo, ate atuteeke mu abo abatabinyooma. Tuli mu nsi olwaleero ng'abantu banyooma ebigambo, n'anyooma ekigambo ekiyinza okuyita ku lulimi lwe, ne yeerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala mu binene bye yatuwa ffe ng'abaana Adamu, kubeera nti tukozesa ennimi zaffe, kubeera nti tuzinoonyezaamu okusiimibwa kwa Katonda. Osobola okukozesa olulimi lwo n'okyusa obulamu bwo, osobola okukozesa olulimi lwo n'okyusa riziki yo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agyongeramu olw'ebigambo by'oyisizza ku lulimi lwo. Teweerabira nti abantu abamu kisinziira ku bigambo by'oyogera ne tumanya obuzito bw'oli mu nsi. Omuntu amala kwogera n'ogamba nti bulijjo oyo ali awo watyo. Nawe ekyo tekikoma ku nsi wano, wabula n'ewa Allah subhanahu wa ta'ala wekiri. Ebigambo by'oyogera bye bigenda okusitula amadaala okuva ku ddaala kw'oli mu nsi muno n'eddaala ly'oliko mu ggulu ewa Allah subhanahu wa ta'ala, n'eddaala ly'oliko mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okutereeza enkolaganayo ne Allah, olina kubeera nti oyisa ku lulimi lwo ebigambo ebirungi. Olwaleero tutambulidde awo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim.
اللهم ربنا جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.